basically tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita ntambi Jimzo number one rich boy Maxud Junior kusaba ekintu kimu subscribing akweno channel tubeere nga tukwatagana all the time obeere nga ofuna ebitambula mu entertainment industry ya Uganda kugatana amawulire amalala. Lunaku lwa leero tukuletedde Bobi Wine ne Bebe yasomezeza mutowe gwe bayita Bobi Wine n'omutima omugabi. Bebe mu crisis ya COVID-19 ne lockdown gye tuwolekedde nga bannayuganda n'okuba nti tewali muntu asobola kuyamba munne, omukulu gwe bayita Bebe yavuddeyo nakwasa Ministry of Health n'abawa obusawo bwa kawunga 1000 kwogatta n'obwebijanjaalo 5. Kino kikulaga omutima omugabi Bebe gwalina n'okuba nti ne gwalina eri bannayuganda kugatta n'abawagizi be n'okuba nti omuntu afaayo eri ku bantu bannayuganda ng'abantu be. Tujjukire nti Bobi Wine recently ne People Power team yavaayo netwalira Ministry of Health ne batwalira kawunga obusawo 5 People Power Kamocha branch. Ekyo kikulaga nti Bebe yabakubidde wala nnyo yaba multiplyinze mu bayo oba what simanyi na kumanya, naye nga Bebe kikulaga nti alinako omutima ogwagala abantu okusinga Bobi Wine. Kino kikye kiraga nti Bebe biseera bingi aze ayamba abantu nga bagamba nti Bebe yeeraga Bebe y'omu ku bantu abavayo kuba nti bakwatirako Aisha Nabukeera eyali omulwadde w'omutima eyayokyebwa nga abayimbi bonna bavuddeyo ne basirika. Era Bebe aze mu maaso nga ayamba abantu ab'enjawulo, aze ayamba bannamwandu ne bamulekwa nga abasasulira school fees kugatta n'abantu abateesobola. Bebe y'omu oyo aze nga ayamba abalwadde b'emitima. Tujjukire nti Bebe yatandikawo Golden Heart campaign ng'ayambako abalwadde b'emitima okubatwala India, especially abaana abato. Ate nga Bebe y'omu oyo avuddeyo nayenyigira mu campaign ya tuberculosis. Buno obulwadde buzze butigomya bannayuganda n'abantu ab'enjawulo, especially abaana abato n'abantu abakulu abalina AIDS bali likely nnyo okufuna tuberculosis, naye nga abantu abasinga bungi tebatunula bintu ebyo nga bwe birina okubeera. So Bebe yavaayo n'atandika okuba nti asongamu engalo mu bintu ebyo n'okuba nti atandika okuyambako abantu abali mu bwetaavu. Twakitegeddeko nti recently Bebe yakavaayo n'awaayo obuwunga ensawo 100 kwogatta n'ebijanjaalo ensawo 5. Bobi Wine kije kimulaga nti Bobi Wine munnabyabufuzi, naye ate kirabika mukono gamu ku kasente ke, kuba bw'ovaayo n'ogamba nti owaddeyo ensawo 5 agakawunga nga tegasobola na kumala yadde zooni emu ekamu kyadde ennyumba 10. That kitegeeza nti olimini ku sente zo. Era wano Bebe wavaayo okutulagira nti ye wanjawulo ne Bobi Wine. Kino kiraga nti Bebe asobola okubeera amanyi embeera y'abantu. Kibi nnyo okuba nti ghetto president gwe tulina amanyi population eri mu ghetto n'okuba nti amanyi akawunvu n'akaga abantu engeri gye basaffaringamu okuvaayo n'adeliveringa obuwunga obutono. Guno si musango nti Bobi lwaki awaddeyo obuntu obutono, because buli omu alina ebizibu bye. Naye mweno moment gye yalibadde nti Bobi Wine ayagala oba president, yalibadde ng'akola extra ayuzinga akozesa extra powers ne extra energy okuba nti asupplyinga n'okuba nti ayambako bannayuganda where necessary. Nti bw'ovaayo n'ogabira abantu buwunga 5 eri bannayuganda no kibeera so kikulabisaamu ebituli. Kiraga nti gwe ojja mu industry kuba nti ojjamu bujja ssente wabula toli willing kuba nti ozaayo. Bebe kinatulazeeko. Bebe aze akola ebintu ebyenjawulo compared like nti Bebe we yavaayo n'agabira baproducer be emmotoka. Abantu bangi abayimbi bangi bavaayo ne bagamba Bebe yeeraga biki, naye ate teguba mutima gwakweraga nti ovaayo n'okola n'osiima. Tujjukira nti Bobi Wine alina abaproducer bangi ba Tony Hose, ba Dan Magic I think akamotoka kalina ayinza okuba nga kafunako mu makubo malala. So nolwekyo Bebe ne Bobi Wine batandise okuba nti beeragako. Ate tumanyi jiwaje kinagwira, naye ate naawe munnayuganda oliwaddemu okuba nti osalawo n'okulondako who's better than bw'otuuka mu mutima omugabi nti omuntu akoze Golden Heart campaign agabidde abantu, omuntu akutte tuberculosis campaign
atandise okuba nti atreatinga abantu omuntu ayambye abantu ab'enjawulo ate nga omuntu oyo just muyimbi alinga omuntu omulala alinga bwolaba Kenzo alinga bwolaba Jose Chameleone alinga bwolaba Palaso alinga bwolaba Bobi Wine alinga bwolaba abantu abalala nate ku kya Bobi Wine kisukawo nti Bobi Wine is an artist, Bobi Wine is an MP of Parliament, Bobi Wine is a politician nti whereby ayagala kujja kuba president. Wano no mizani wetandikira okuba nti epima abantu who to choose ani gwe tusobola okuchuzinga okuba nti afaayo eri bannayuganda nani akozesa just embeera gy'amanyi escalate experience gy'alina okuba nti afuniramu ebigendererwa omuntu ng'ebirala. Bino n'ekintu kino saagala tukiwale so political n'abantu kufuniramu ttima n'obukyayi wabula njagala gwe omuntu aliyo ofumiitirize nti Bobi Wine a monthly mu parliament ofuna obukadde 5 ku gatane allowances. Bebe Cool nga omuyimbi gwe mwaboycottinga n'okuba nti tayimba ku stage akutta obusente bwe n'atandika okuba nti addiza ku bantu. Kino kiraga nti Bebe Cool alina upper hand mu kutegeera mu mmanya y'abantu okusinga ku Bobi Wine because Bobi Wine bw'oba nti oli member of parliament oli an artist abantu gwe bagiyidde ebbanga novayo n'ogaba obuwunga 50 kilograms. It's not bad, we're not criticizing him naye like you're challenged by your comrade gwe muze oba competitor gwe muze mubisanya naye. Ekiri mu Uganda kisa kinegula abantu batandise okwekisenyinga ebigambo ebisongovu ku mbeera bweri naye mbasaba tekibeera so political ennyo ate tetusiga bukyayi mweno situation. Tulina okuba nti tukwatiramu nga bannayuganda tuyamba abo abateesobola tutaase eggwanga mu crisis eri muno crisis eno teri wano wokana. Bagambako nti bw'ogenda mu Nigeria omuyimbi bamuyita Fino yakwata obukadde yakwata miliyoni 10 eza naira nazidiza fans be nga bwokwata miliyoni 10 eza naira bwozikonvertinga mu zawano ziri worth obukadde 10 mukamu oba Uganda. That means nti abayimbi aba Nigeria nabo bali mu kola campaign yemu but what make kiki kiretera omuntu okuba nti abeera recognized meno situation kiki kyowaddeyo na mu mbeera kijjo kiweereddeyo. So bino n'ebirala byebolina mu episodes zaffe zidakonsikadde ntambi Jimzo. You can follow me on TikTok Jimzo16 and you can follow me on Twitter Jimzo16 netubanga tukwatagana tunyumyamu ate don't forget to subscribe on this channel obeere nga ofuna ebigwawo mu ggwanga. Bye bye for now. The infection rates in other parts of East Africa are increasing. That means Uganda has to remain on high alert and we have to maintain the principles of the preventive measures that His Excellency communicated. Please remember to maintain your social distance and remind your neighbor to maintain their social distance. It is about life and death, and we must keep alive. All of us must celebrate Christmas. So tell your neighbor, maintain your social distance. Thank you very much. God bless you. God bless all of us. Thank you. Sema Uganda. Why? Just keep the distance, the camera will Thank you very much, Amber Heart Foundation, for this generous donation of food for our TB patients and for the other media groups. God bless you. Great way, please.
Time will come. Right? When I want to maintain my distance. Let's first take a few photos. Dr. Sir, you're receiving on behalf of cases here, and receiving on behalf of the DJs, is receiving on behalf of the. So let's first take this with Dr. Sarah. Can give our. Thank you very much for the full through Amber Heart. We are grateful on behalf of the patients. Award 200 bags of food, at least to take care of about 100 DJs who are in that bad condition. Shiro. Press conference. I would like to thank Bebe for this generous contribution towards the DJs. We all need that kind of help, so thank you very much, Rasta. I'm sure after Convict or even during Convict, we're going to turn your music upside down. Not just you, but all the artists, that have helped in this condition. So thank you very much, Rasta, and God bless you and the Amber Heart Foundation. Thank you. Maybe my request is for the DJs, not only my music should be played because I've offered, but let's get more closer as a relationship. Let's work more closer. Let's help more musicians. Okay? Maybe for Bebe Cool today, through Amber Heart Foundation, I've managed to, but I also know that my brothers and sisters may not be in position to have that money to be of help. But those, I call upon those who are in my caliber with finances. Please, if you can, be of help, because you definitely know that all of us katono. Abaganda baffe abali mu mbeera wapadde kale zakuwadde ekitadde